okwanjula n'embaga ku kutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Naira sirimba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Gatuse ku reception bakoseza langi za white ne baby pink. Reception yabaddeko kye bayita decoration omulungi ddala. Abagole babadde bagenda okutuula bayongedde okujjuzaawo ebimuli kintu kikulu nnyo mu decoration kubanga byongera okumukyamula. Keeki nayo bagitaddeko ebimuli ebiri fresh ne bongerako ne bukando. Kibadde enyuma okutunuulira. Abagenyi abayite batuuse kinyoomu nga kuno kwabaddeko ne Afrigo Band eyabadde ebaaniriza mu buyimba obuseeneekerevu. Jeko ekyo bataddewo ne red carpet obwedda kwe balina okuyita. Abagole ne bamaids batuuse ne bongera okukawana dansi. Bayimbye ekitinyisa ekya Bunyoro. Bayimba n'ekitiibwa kya Buganda anti mawanga gabadde abiri. Omwami tumusiime ava Bunyoro ate nga n'omukyala ye ava mu Buganda. Abaana bano bawumukisa n'abazadde babo bawumukisa. Oluvannyuma baasabye essaala. Obawumukisa ate ekiseera nga kituuse obakulembere batuuse n'emirembe. Tusabe ne twebaza mu linnya lya Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amina. Okutangira omuka yange ate obukubaza Speaker wa Parliament, Speaker w'Urukurata rw'Ihanga,
Thank Omunyoro kati. Babaddewo okutuuka okuba sipiika wa paalamenti era nga twafunye okwogera okw'enjawulo okuva eri abagole ne famire zaabwe n'ab'emikwano. Good evening. First of all, I want to thank God for making today happen, for enabling me marry my best friend. I want to thank my fathers, Colonel Julius, Amoti George, Uncle Adrian, all the uncles and aunties. Thank you very much for all the support. I want to thank Owekitiibwa N'Omukyala. Thank you so much for accepting me as a son. And indeed, our relationship is really, really good. I want to thank the Ministry of Finance, my workmates. Thank you so much for the support, for being there. I want to thank my friends who have come through for me so much. Tubala, Dongero Kubala, Omunyoro, Edgar Singoma. Thank you. Omwikirwa Katikiro Andrew Byaktaga. Thanks for coming. So Kato is the reason we are here. He's the one who got us together. Thank him so much. Gabi, very loving, very caring, a very good lady. I'm so excited that today we become one. It's going to be a great union. Thank you, everyone. God bless you. Thank you very much, Arnold. Could you please remain there? Amanya gange, the Charles Bali Maika, Charles Maika Wokubini. I want to thank you all for being here. And thank you all for the support that you've shown us, all the love that you've shown us. This function is because of you. It would not have happened without all the support. Thank you very much. Gabriela, my sister, she has been there all my life. Gabriela is a fighter. Gabriela is one who is loyal, and Gabriela is one who will always be by your side. Arnold Bigabwa, I want you to know that in Gabriela, you have taken someone that has always fought for the family, and for sure you have someone by your side in all your ventures. I have no doubt in mind that the Bigabwas will soar as well. Gabriela, thank you so much for looking so beautiful, for looking so adorable, and we are so happy to have you added on our sisterhood. I know you guys are going to have a very blissful marriage. You're going to be very happy, and you're going to define everything marriage is all about. Gabi, first of all, thank you for accepting us into your life. On behalf of Tubala, Gabi has accepted to marry us. So we have to run point. We are the women. We have to make sure that this union lasts and lasts forever. Arnold, first and foremost, is a very smart man. In presentation, he's the type of guy who would polish his sandals. And then he's a very sober-headed, sober-minded person. Kuanza kuwaambia nisimama kama panga hawakufikia hakio kinyo kandi nakwambile singana ya ngoza mwana ya ngoza muno singa mbebaza nnyo okwagala bwotyo Thank God for having made it possible
for Gabby and Arnold to meet, and I also thank them personally for having taken the right decision and the right path at this end. Thank you very much. Ab'Oluganda n'ab'emikwano bane tusanyusa okubalaba. Okuwaayo obudde bwammwe kabonero kakwagala era tusiimye nnyo, tusiimidde ddala nze n'obwewange. Nkulisa abaana baffe abafumbiriganiddwa, mwewale kututegeeza mukwano gwammwe. Nali mpulira Bigi oyo kati olw'omukaaga awo ssaawa 9 mbuuza gavana tipageze ne Bigi oyo sama metron nga yaŋŋamba nimugabo Bigi yange. What kind of name is Bigi anyway? Naye olumu Bigi ne yeevaamu mbandi awo ntudde awo ndi ku kompyuta nina byenkola gavana ja naŋŋamba njala mukwano wange ajja kubuuze. So this young man walks in dressed smartly in a suit. I think he was told that's how you impress prospective fathers-in-law. Kirungi nnyo okulaba nti mu kwagalana obwagalanye tuvuddeyo twavaayo kati muli mu bufumbo. Obufumbo bulungi kubanga abantu ababiri nga bagattiddwa mu mukwano ng'ogwa bano gwe musingi omutuufu okuzimbira eggwanga. Era amaka amalungi y'ensibuko y'essuubi lyaffe ng'abazadde bannansi ab'omugaso abanaatweyagaza basibuka mu maka nga gano ge mutandise. Era ffe abazzukulu tubeesunga. Mu butuufu tetulina bigambo bituufu bye tuyinza kukozesa kwebaza bonna abatukwatiddeko mu kutegeka embaga y'abaana bano. Abamu Arnold aboogeddeko, ab'enju yange muyimirireko Bamukasa tribe, where are you? Abo be b'enju mwenva tuli bangise bwekitiibwa vice president. Mu ssemateeka bw'ova ku vice president odda ku sipiika najja n'atulanga naffe mumukubireko mu ngalo banna. Kakati maama Nabagereka alina obubaka. Omanyi Katikkiro aba ne mukama we. Katikkiro mukama we abeera Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka alina obubaka bwe yatisse maama Nabagereka, ebirala kambi mulekere. Abagenyi mwenna abali wano, abaami n'abakyala ab'emikwano mwenna, mwebale nnyo nnyo okujja ku lunaku lwa leero okuweesa omukolo guno ekitiibwa. Mwebale okujja okubeera abajulizi nga Gabriela ne Arnold bagattibwa. Gabriela ne Arnold njagala okubagaliza obufumbo obulungi. Bababuuliridde bingi sina kugattako, naye nga ekikulu ekisinga byonna kutegeeragana n'okuba nga Mukama yali wakati obufumbo bwammwe byonna bijja kubeera birungi. Kati Ssaabasajja Kabaka abatumidde era nga abaagaliza obufumbo obulungi era nga abakwasiza Mukama. Mu bufumbo of course mubeeramu abaana era katusuubire nti abaana mujja bayigiriza okwogera bulungi Oluganda.
n'olunyoro kale kati so sajja ntumye okubalaba n'abawa bakwasa obubaka buno bwe tuleese mwongerako tweyanzege awangale ayisa abasajja kabaka okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siriasenywa nze sebaka nyabo